Kati kangeze wano olaba kyenkola. Olaba kyenkola? Nedda. Toina kyolaba? Iye. Olaba nzikiza kati? Iye. Nze lujjo omulungi atulaba kubuzaako n'enkubaza okubanga ogwera pulogulaamu zaffe ez'enjawulo wenjogerera tuli Kawempe Tula era nga tuzze okusisinkana famire taata n'omwana mu mbeera nti taata nga bwe mumulaba mu kifaananyi aliko obulemu naye ng'ono y'omwana abadde ng'amubeererawo mu mbeera yonna ey'okumuyamba w'aba alemereddwa. We twogerera omwana we naye mu mbeera y'okulaba amaaso ge gayina obuzibu bwe gafunye taata nga bagenda okubeera ng'atunnyonnyola mu mbeera eyo ng'omunnayuganda gy'atugoberera mu pulogulaamu ez'enjawulo ezifaanako bwe ziti n'obeera nga tofunamu yonna embeera gy'obakwatirako ewabeera weetaagisizza. So obutamala budde mu nzikiriza wano wennyini taata atubulye ki ekyatuuka ku mwana omwana mu mbeera ng'amaaso tegakyalaba bulungi oba nga tegakyalaba abeerawo atya era beeyamba batya kati nga ababiri abawangalira mu nju eno nga baliko obulemu. Sitanyusa okulaba taata. Kale ssebo nange nsanyusa obbasanga. Amannya ganjulu y'abana. Amannya Nsali Muhammadi asinziira wano Tula Kawempe naye nga katundu kennimu ka ssenta kaffe Kidokolo kayitibwa Kidokolo. Wano oli mupangisa oli mu makaago? Kale ssebo nandibadde nti ndi mupangisa emabega keeri naye olwokuba nti landiroodi bwe yalaba embeera gye ndimu n'agamba ogira weebaka. Akabanga kawezeeko emyaka giringa 12. Omukyala ye atambula mukko. Mu kutambula kiki otegeeza? Kagamba twasoboganamuko katonotono naye ng'ali mukyala ewaabwe. Abaana abalala bali olina yekka? Omulala ali ku ssomero omuwala yaasoma. Wamu olina abaana babiri? Mpozi era babiri. Kale njagala mu mbeera eno butamala budde osooka otubuulire obulamu butambula butya wano? Obulamu bwandibadde mabegako eri bwali butambula bulungi naye olwa korona ono najja n'atukosa. Yatukosa nnyo ebyenfuna ne bikendeera n'emirimu gyasanyalala linafunanga emirimu kuba kati ndi mudabiriza wa ngatto naye kati nga bumanyi ab'engatto kati bayingirawo bangi olyagira n'asobola okusitula buloka naye ali mu ngatto atunga. Kati wonna embeera nga n'olukumi oluusi terukola ki terulabika. Kyandibadde kinneetagisa nti mama w'abaana mbeere naye naye olw'obuzibu nti kati omukazi bw'onoomuwa 2,000 ajja gamba zino zikola mulimu ki. So nga ate ono omwana oba omugambi leetayo wali ekintu gundi ye tajja kkaayana nga zobadde ofunye. Kakati ono ye takyasoma? Ye yalekayo okusoma olw'okuba nti nno olw'ekizibu ky'amaaso kye yafuna kubanga amaaso ago gaatandika ennaku z'omwezi zaali 8 omwezi ogw'omukaaga we yatandikira zaali ssaawa 2 ez'ekiro. Munna akola ki? Munna akawala kagenda kanaabe. Kati mukugenda okunaaba kati onano mugamba si kugenda okola ki onaabe ekiro. Kati agenda okunaaba amugamba sabuni nga simulaba. Luli awo nga mugamba nti situka ogende muno omulage sabuni waali. Kati oluvannyuma ennyo ono akomyewo okunaaba. Kakati nina ka TV omwo akabayambako kubakuuma. Kakati nga mugamba ntekako Top TV balabe Nabosa. Kakati agamba Nabosa mwagala nnyo ye taata nga simulaba. Taata nga ndaba nzikiza ate. Kombolwa olwo amaaso gakoze eki? Gazibye. Avudde okunaaba. Yayingira bulungi. Taata siraba. Era kye nakola ne TV n'egijjako. Mu mbeera kyawo biki ebyali ebweru anaabirawo? Yanaabira wano bweru wano. Wano wetuli wano? Wenyini yanaabira awo. Yanaabira. Naye nga tannagenda kunaaba yali tannagambako mbeera yonna yagwa? Yali nga talinako kye yaŋŋambye nti kikino. Teyagwa? Tiyagwa. Kuba yasituka kabulungi n'agenda n'anaaba. Ng'alaba bulungi? Yokutuusa okugamba nti taata ndaba nzikiza. Puroguramu eno ekutuusibwako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee. Basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building.
opposite Safiu Tower mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kw'ossa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yenna ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga w'ogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye eky'enjawulo kirabike bulungi. Gula amassuuka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba nga mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Era TV nenjijjako nensiriikirira nagamba taata nembuliri ntyamu nemugamba wendi wano nemukwatako kati ondaba nti taata nkuwulira nemukwatako paka luyebaka. Enkeera nasiba mu nnyumba nga nkaaba ye olw'obuto bwe nagala afuluma atumera bisenge masigiri gayagala okutomera ndyomu nkaaba. Kati omukyalo abananyini katandaala ako nagamba banne yimulandi bandayi mwategere nti yazibye amaaso. Ndiyo kiki tiye wamu wedda musiraamu tumulaba obudda tiyetegeera bulungi nga ni Amaziga nkaaba nengamba bannange omwana wange abadde annyamba. Kubajjukira akati waliwo olugendo nga lwetagisa 15,000 ku boda ng'ate nze nja kutambulawo n'ono omwana akagaali kange. Kubajjukira kati ono omwana Yabadde akuvuga yenna nnyini kunvuga akagaali. Olugendo lwawalawa ne Kawempe nga tugenda naye owulidde. Kati nze nali nabyesonyiwa engeri gye nzirabiriza engatto genda ono n'eddagala nga yagenda mu b'engatto amanyiyo gaamugenda omunone nga yakola ki nengamba ebyo byonna bisitoopinze owulidde nengamba bwagira nange mba nze mba nkutusa ate olwo kuba natebiza nengamba nze seeyamba ani kati ani anaayamba munne mu kaseera ako kawo nebinsobera. Wetutunulira embeera omwana ono amaaso we gazibira ekiro ekyo kiki nga taata ky'oyinza okubeera nga weekuusa ku mbeera eno? Butuufu bwo siinawo kinagamba nti oba kino oba kino. Kuba omwana eyafuluma nga mulamu atadde atya era nga ate si nti oba yali atambudde lugendo yali wano siina kineekwasa nti oba kino oba kino nagabugambe nti Allah ekyo gw'okigezi. Tewagezako mubuuza ebimu ng'omuzadde eby'enjawulo tomanya oyinza okuba nga waliwo ekyamutuukako nga gwe tewakimanyi? Era ebyo saakimubuuza kuba era nali Amaziga nga nkola ki nga nkaaba. Era mu kaseera ako tulina muzinda lugaffe wano rediyo yaffe Kidokolo bangamba kati omumwe bwe tufaanaganya omuziro nangamba mwannyina kituufu ddala omwana azibye amaaso konze ye nagamba genda mukulu gundi oli Yunusu akula obuyambi bwonna tulabe nga omwana agenda mu ddwaliro. Kakati olunaku olwo enkeera lwenda mutwale mu ddwaliro lwa 6 ate nga amalwaliro tegajja kukola ki kukola. Kakati ate olwo twalina mukyalo eri waliyo baali bandaajanira dda kubanga nze olwedde nga nze mukulu eyasigalawo mu baana mu kyalo. Taata olina okubeerawo olidde naye kakati omwana wange oli Haruna mpita kojja gumuzze naye nagamba kojja tugenda kozi mwana wange emmotoka weeri nti weeri tugende. Era ono nga bamukwatidde buki bukwatirizi. Netutuuka eri era mukutuuka eri omwana wa mukulu wange n'atuuka nagamba naye n'agakaaba nagamba nange bonna nga batunulira omwana nga kumukwatira just buki bukwatirizi. Era neeri bakolayo katonotono nga bomanyi ne bakuŋŋanyizaako kwakanagenda mu kimuddwaliro ne tugenda
ku lunaku lw'Emmande twagenda Lwakubiri ne tugenda e Mmengo. Bwe tutuuka eri e Mmengo nga basooka bamucekinga kati dokita yasembayo zali ssanga 9 ne dakiika nga 2 awo n'agamba omwana nti eriiso erimu lyaziba asigaza limu ate n'erimu liri ligenda kukosa lino n'olwekyo mwanguwe singa kibadde kisoboka n'olwokuna mwandimulese ne tumulongoosa kalisiti kagenda okujja nga kuliko obukadde 4,200 neŋŋamba bannaye ne bwe nnakuŋŋaanya ekika kyange kyonna tezijja kukola ki tezijja kuva tezijja kuwera nedajjana omwana wange Haruna n'aŋŋamba kojja tukoze tutya n'agamba bannaye nti tufune ab'amawulire batulaajanireko omuzira kisa yenna eddoboozi lyeyongereyo omuzira kisa yenna alina akola obusasiri bwonna banyambe bisobole okuba nti omwana wange ono akola ki adde alongoosebwa wakino bwanasigaza eriiso erimu naye ng'asobola okukola ng'alaba twagajjukira kati awalirizaako ayagala nti yeewalizeko abaye ng'akwata ekkalaamu awandiike nimugamba tekijja kusoboka n'ebitabo bye byasigala ku ssomero bye byasigala webale nnyo kati noyemba muwa kintu kyakulya oba kunywa kimuteeraawo nomugamba tikwata gwe agirabugizibwa ati gwe nokimukwasa atambuza mukono nokimukwasa bwoti n'engatto ze bwaba nga azirese ku mulyango era tekyagala zijjululawo kuba kati yamanya ti wano nakoze eki nakwatakwata bwati asobola okukola ki okuzijjawo kakati mu mbeera nga mutowe ali ku ssomero ye waali wano ate naawe tukulaba mbeera yakuyambibwa mu ngeri gy'oyinza otutambulamu wano kati ono ayambibwa atya ye kakati ono ye nga ye oli omuwala agenda kuba kaliko ka myaka 8 kati kagenda okugenda kaliko Amaziga agakimye edda era oda kagimanyi kaliko kamaze okukola ki okubikola nanga kabireseewo wano atono mu kutambula wano era gw'omutambuza kati wano mu kutambula wano eno era nga bwegambe nti just guessing kati wano akagaali kano kagalamizibwa bwe kati n'abeera ng'amalirako obudde awo amalirawo awo obudde bw'atyo ekyo kibeera nga bwe budde bwe bwakola ki bwamalirawo bw'atya mbeera eno maama talina mu kirowoozo kidda kulaba kati mwana era kati ekirowoozo era namukubirako ku ssimu n'agamba nti ekinaaba kigenze kyonna bwe naaba nga kasente kanaba kafunisa abazira kisanga batuyambyeko nja kujja tulabe omwana walwa wakulongoosebwa nzije mbeerewo nenge essaawa eno abadde tannaba mukyatambuza obulamu kiki sofa kyewakakola gwe nga taata ekikuba essuubi nti ono mu bujjanjabi bwe bujja bugenda bbeera kakati mpozi okusinziira bwe twagendako eri ne tugenda e Mulago dokita n'agamba olupapula luulwo ndubawadde lwagala emitwalo 20 muliko mukome wano ate mugende ne musikaani ate era nentoola emitwalo 10 ijja sikaani okumusikaninga era sikaani yayo njikola ki njirina wano njirina owulidde kakati akadagala kali ke batuwa okubeererako akatintiini ako bagakaka mukutonyezeeko abeere nga musobola okuba nti munaba mukomawo tulabe ekigenda mu maaso yakamala omwezi gumu ne wiiki n'omwezi just mwezi gulinga ogw'omukaaga katuli mu gwa musanvu omwezi tegunnawo naye nga waliwo enkyukakyuka yonna gy'olaba nti oba wayinza obbaawo enkyuka bw'aba nga alongooseddwa enkyukakyuka eyinza okubaawo naye essaawa eno akyaliyo nga bwati kubanga jjukira kati essaawa bwe ziwera mu ssaawa nga mu 10 awo ne mu 12 aba ayingira na buyingizi mu nnyumba kuba aba ayingira mu buyingizi mu nnyumba kansooke mubuuzeeko omuto yaani erinnya Tamale Imurani wange oli otya yendi bye twogera obiwulira ki ekyaliwo ekiro ekyo ng'ogenza okunaaba wali ogenza okunaaba amaaso go ye olaba kati ki ky'owulira ku maaso kyempulira ku maaso
Tewali. Wano mu mbeera eno ey'ekitangaala kye tulaba. Olaba ekitangaala? Ndabamu katini akatangaala. Iye. Kati omuntu kati kangeze wano olaba kyenkola? Olaba kyenkola? Nedda. Tolina kyolaba? Iye. Olaba nzikiza kati? Iye. Kiki ekyaliwo ng'ogenza okunaaba? Kyaliwo? Okunaaba ali nnyonya sabbuuni nga simulaba. Iye. Kyo kyokka kyokka? Kyo kyokka kyojjukira? Kyo kyokka. Tolina wadde kintu kyakkoona ku liiso? Nedda. Kati tokyasobola nakugenda kusomera? Iye. Kale olina kwegumyamu. Muzeeyi, bwe tutunulira omwana ono ng'ayogera kiraga nti tewali kintu kyonna kyamutuukako. Abaana babeera n'endwadde zaabwe ez'obuto ezo. Omwana ono alinayo obulwadde bwonna bwonna? Talina. Era singa ali abulina kyandibadde nga bwe kiri. Kubanga era jjukira ebbanga kubajjukira twatandika okubeera nga nnyina amuzadde ng'omwana bw'atandika okutengerera, yatengerera kagaali kano. Kuyatengerera, kuyatandika okuyimirira paka owulidde tuyalina buzibu. Era singa obuzibu bwali bwe buli talibadde ngamba nti naye omuntu yagenda n'akira ekya n'agenda n'asoma. Ekyo ekireese amaziga g'ekisajja nga gava wali? Lwambeera. Lwambeera. Waliwo kyojjukidde omwana ono wagambye nti tewali kyaliwo kikimuli, waliwo kyosseeyo kaawo kati ndaba waliwo ekintu tewali. Era nage nalabira awo kubanga singa emisana waliwo ekyali kiriwo nalibadde ngirabye nti ekinalabye emisana naye tewali. Kuba ne TV zanibadde sigijjaako naye nagijjako namala wiiki nga sigizzeemu giteekako olw'embeera agamba nti mbadde mbikolerera abaana ate omwana yakoze eki? Yafunye obuzibu. Twalina enkoko wano nga tulunda enkoko naye yatandika okugamba taata nkoko ki yeeyingidde. Jjukire yali azirabiriranga ebweru. Yazirabiriranga ebweru nga yadduka taata eno yize ki nga leeta evvu nga yananyini kolaki. Kati n'omubbi yeeyambisa omukisa olw'omwana ono ng'amaaso gakaziba n'enkoko nabba kuba kati yali ayasiro ziraba ne babba bwetu nesikolaki nesigalira awo. Ebintu byonna tebigatta. Abantu batera okwekuusa embeera zino ezimu ku sitaani kikundi oba mpalana yagungi. Sirina gwe neekwasa ng'oggyeko omubbi abanzibye naye ebisigadde sirina gwe neekwasa nti gundi yandoze. Kati yabageze. Yabageze. Mu mbeera nti oli musajja mukkiriza, nsaba Abanayuganda abatulaba ng'oyongera obbategeeza kye tuliko wano n'embeera gy'oyitamu obasabe bakudduukirire. Nsaba abandaba essaawa eno n'omwana wange ono nsaba obuyambi. Nsaba obuyambi nziruukirirwe omwana wange asobole okulongoosebwa. Wakirina bw'anaalabisa erimu naye ng'alongooseddwa kubanga ssente ze bansaba nakuba n'enduulu nempulira ngamba obukadde 420 bodaboda namba kibanja kiri awo. Kale nensiriikirira ne bannange be nali nabo ng'abaana abajja okunnyambako nabo basiriikira bagamba bannange tukoze tutya. Nenkubira ku bannange bagamba okujjako nti bannaffe b'abooluganda bajjajja basenga baganda baffe abagiza kisa bonna bannaddiini ab'enzikiriza yonna kuba ndi musajja musiraamu nze sibola nzikiriza kuba enzikiriza yonna ngigattira wamu. Amiina kitugatta. Nensaba obuyambi bwonna obuba bulabise bwonna nga buyita ku mutimbagano guno bunnyambe
omwana wange asobole okulongoosebwa. Olina essimu mzee? Ssebo njirina. Soma ennamba. Namba yange y'essimu eri 070 8 4 emirundi 3 3 emirundi 2 1. Giddemu. 070 8 4 emirundi 3 3 emirundi 2 1. Namba y'essimu. Ye namba yange y'essimu. Eri mu mannya ga Senkumba Amuza. Senkumba Hamza. Olw'ensonga ndaga muntu njirina naye tesikaninga olw'ensonga nti nno engaddo zino zaagaana n'akani eno. Yensonga eyo kyafa. Kati neetekeramu ago amannya g'oyo omwana. Kale ye namba y'essimu kwe musobola okuba nga mufunira muzeeyi. Muzeeyi bagala amanya gwe muzeeyi Isma Sali Muhammad, omwana ye Isma Tamale Imurani. Kale ye mbeera eri ewa muzeeyi wano we tuli. Mubiwulidde bulungi ebigambo bye, tebisanyusa n'akatono kuba gwe omu ate yali badde abeerawo oli aliko obulemu ali naye waafuna obulemu kwegamba bibeera bibi nnyo nga bwe tukyalaba ekifaananyi kino. So tusobola okuyambako omwana ono kuba ye emyaka mito nga ye mumulaba akyalina ebintu bingi nnyo by'alina okulaba mu mbeera eno ng'amaaso gazibye. Ngamba nti bambi yenna alina kyasobola kwatira ku mwami ono tulabe ng'ate obulamu bwe bukyukako. At least ye muzeeyi ndoza gwe ekyokubeera ng'oliko obulemu gwe wakivaako. Nze kisijina buzibu kubanga bwe mbanga bwajjukira kati bwe mbeera abaana omwana oli kati bw'ava eri n'aleeta amazzi n'aganteeraawo sikina mbuzibu. Olidde bwe gaba amanda nga weegali sikina buzibu. Wajjukira kati waliwo ebiseera nga sente teziriiwo be bamanya olukuwe lubeera. Taata olukulu luno be bamanya lubeera ne bagaliwe bale nnyo. Kuba gwe obaddewo otokati emyaka emeka? Nze nina emyaka 62. Obaddewo oti emyaka 60. Nze ekyange si kipya. Naye abaana oli asoma okola otya okulanga asoma? Mpozi omwana oyo okusoma kwe olw'embeera nti oluusi bwe mba nkwasizaayo omutwalo omusomesa twakkiriziganya nagamba bw'ofunayo omutwalo gukole ki? Guweeyo guleete mpola mpola bw'otyo. Olidde asobole okubeera nti kubajjukira kati naye yennyini asomera mu bulumi. Asomera mu bulumi bw'asomeramu. Ono naye yembeera yemu ofunayo omutwalo era bwe tubadde nkola emabegako eri bwe mbadde mbatambuza bwe ntyo. Ebyokulya ndaba temunnafumba, budde bugenderedde, bwe mukola mutya? Ebyokulya bwe mba nga nkedde nga waddewo kasukaali nsooka ne mufumbirawo kacaayi n'amala okunywa oba nnusu 5 mbifunye nga mufunayo akacapati ng'akola ki? Ng'alyako. Kati olw'ensonga nti omunne waakomerawo emmere eba ekoze eki? Eba eyidde. Ani afumba? Era nze nnyini. Ofumba mzee? Ssebo. Okikola otya okufumba? Era kikola olw'ensonga kuba bwe nali nkyasoma nga ndi mu kisulo era nafumbanga. Kubajjukira nabeera nga mbasomesa, abasomesa abo nga mikwano gyange nga bo batutanga ku ssaawa 10 manzireeka mala oba homework namukola ddako notusimba okuzisoma ng'ate era kineetagisa ng'era nino enkubo ng'abaana b'essomero bazireeta zibeerawo awo. Kimu kibeera nga weekiri awo n'engoye ziri ng'ebbafu eri amazzi weegali nsobola okwoza. Kati oyo ayanika yekka. Ebisigadde mbikola. Tewali buzibu ku ki kyonna okusomozebwa otera kusanga mu kiggwe kati okusomozebwa nsonga nti nno yabyanfuna. Ekinsalako byanfuna kasambeera byenfuna weebiri kibeera na buzibu. Kati mu mbeera ng'emirimu gy'ejja okutunga nga tegikyatambula muli mu kiggubako omulala ekirowoozo nti singa oba ofunye ssente osobola okukolayo omulimu? Olw'ensonga nti nga bwe mbadde kunyonyodde okuva emabegako eri nali nsazeewo nundeyo ku bukoko obwo. Obulundira wano eno ate ekiro nga zisula era wali nina n'akanika mweziteeka wali mpola mpola.
wano nganda bakibuga nnyo wano ati olw'ensonga bw'ogirayo entonotono nkokozo nga 10 mpolampola bwe ziti awo osobola okubeera nazo ezibiika bwe ziti awo nobeera obulamu obutambulizawo mpolampola kubanga jjukira akati bw'ofunayo ebuwangabanga nga bugimu mwezi ogwo gy'oguza omutwalo nga bakuwago mu kitundu ate lwozitundira wano kale katukusabire mu mbeera eyo manye emboozi yo tusobola okufuna empanvu ezisinga wano naye engeri gye gukyali omulamu ogw'okulaba ng'omutono ayambibwa sijja sooka giwanvuya tugera sooka tugirekenga weera tusongere just kuyita abantu nakubategeeza kiriwo nakubasaba buyambi bassebo ne bannyabo tusaba oba nsaba obuyambi ku bw'omwana ono asobole okuba nti alongoosebwa amaaso era ngambye nti nobaana baalabisiza limu naye ng'omwana akoze eki ng'ateredde kuba munange omwana ono bw'aziŋŋama nange nze mba nziŋŋamye mba sialina ngeri yonna ne mu nnyumba bakyasobola kufulumamu bakyasobola kuba jiro akati ono jjajjaawe mukazi watu akadde nali myaka 9 yabadde amuyita imulaani ondeterayo ku mazzi kati ate ne bw'aba azibye amaaso ne mukadde ne yakaddiye kati aba amuyamba kali kugamba tubanga abayimbu erwaziza ginne waayo naye nsaba buyambi bajjajja basenga baganda bange mukisa yenna bannaddiini bonna ab'enzikiriza yonna banange nsaba akunnyamba nsobole okuba omwana wange alongoosebwa kuba emmengo basaba obukadde 4 n'emitwalo 2 naye sirina wentandikira nti waawano kale byebyo baganda baffe embeera wetyo weyimiridde sayidi eno taata omwana si birungi nga we mubirabye era sufanga emboozi we mugiwulidde ku nnamba z'essimu eziri wansi awo kuli eya muzeeyi n'ennamba eyange singa wabeerawo kyoyagala okubeera nga weebuuza n'engeri gye tusobola okubeera nga ate tukola ku kyokujjanjaba omwana ono ennamba ziri 2 muzeeyi ya MTN so eya Airtel ya muzeeyi eya MTN yange osobola okubeera nga okonectinga ne muzeeyi mu mbeera ey'okwebuuza n'okonectinga nange ne tulaba ekintu kino engeri gye tukitambuza okulaba nga ate omwana ono addamu okufuna essanyu lyasaana ku myaka gye ate n'ebirungi ebingi ebiri mu maaso byalina okubeera nga alaba nze lujja mbeebaza okuba nti mugoya pulogulaamu zaffe ez'enjawulo tusaba era twegayirira Katonda nti mu mbeera y'ekifaananyi ekibatuuseeko bambi wabeerewo enjawulo mu kyonna Katonda ky'anaabasobozesezza ate tulabe nga pulogulaamu zino naffe zirina engeri gye zongerako ate era n'essanyu litweyongere nti obulamu bw'abantu busobola okuba nga bukyuka Katonda batukuumire ate paka pulogulaamu enaddako. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku sayiti yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kuba tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu 2 saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba tulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Sooka otulambuliye ku migaso nannyini nnyumba zino gyagenda okufuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti
eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno levo kutuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.